Uganda erimu ku mawanga agasingamu abavubuka wabula nga bano emirimu gibeekubya mpi. Mu buufu bwa enswa ekyusa amaaso nayo ng'ekyusa envubo, Minisitule y'ebyenjigiriza yatandise okukubiriza amasomero okutandika okusomesa amasomo g'ebyemikono era ng'olwaleero essomero lya Light College and Vocational School litongoza enkola eno. Ono kamisona w'amasomero ga senior Saakono Mutindo Kule Benson wasinzidde n'akowoola amasomero gonna mu ggwanga okwettanira enkola eno. Kati omwana anafuluma wano ajja genda ebweru nakola ebintu by'emikono, nakola ebintu ebyetaga obwongo. Kati oyo omwana ajja kufuna omulimu, ajja kukola emirimu ng'atalina omuntu wenna eyamugambye jangu ng'omulimu. Benson ategeezezza nga mu kiseera kino kyandibeera ng'akakwatikulizo okuweebwa layisinsi okutandika essomero. Ssaalongo Joseph Mbuga atubuulidde lwaki basazeewo okutandika enkola eno ku ssomero. Eno amawanga agaakula ge gagiina. Abajapaani omwana anaakola ebyokukalika, kuzimba, masannyalaze, biki, industrialization, ne mu kusoma okuva eno mu primary senior 1 2 byonna mu ebiri. Ekyo kati kiri wano Bulenga olwaleero. Tusobodde okwogerako n'abazadde ab'enjawulo ne batubuulira enkola eno engeri gye bagasizzaamu ku ssomero. Eno njenyumirizaamu lwaki nze abaana bange badda mu luwummula babeerayo ku ssomero era ngenda okuvaawo kumala luwummula nga bali mikolo 5, 45, 3. N'omubuuza wakoze kinabadde enzimba, n'omubuuza wakoze kinabadde nnima. Kati mpulira nga tewabateddewo kifo ekyenjawulo ng'ekyamaza bwe kityo bwe kiri. Ndi mumativu naye nza school fees tezintawaanya. Ng'abazadde abamu tetusobola kwongerayo nnyo baana baffe mu maaso. Ekirala bw'aba kifunye waneeno kisobola okumuyambako mu biseera bye eby'omu maaso. Abayizi ab'enjawulo batubuulidde biki bye bayiseemu. Ebinyambye ewaka tubadde tulina abantu abatutagana era wonnazimbawo n'entereezaawo bulungi. Dise okola tray, out of wood, okola entebe, dining tables. Enkola eno yakendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga singa eneeba etandikiddwa amasomero gonna okwetooloola eggwanga lyonna.